omusawo w'ebisolo chairman w'Erossi-1 bw'awandiika ebbaluwa. Are you following? Yeah, kuwulira chairman. Chairman w'Erossi-1 gy'oguza ekisolo alondoola n'awandiika ebbaluwa nga ngiwandiikidde omusawo. Ebbaluwa eyo mubeeramu erinnya ly'aguze n'erinnya ly'atunze ekisolo n'essimu ze. Ne ba chairman n'awandiika ebbaluwa n'agamba ekisolo kino nkiguze wa mwami Mutabaazi era nkiguziza mwami so and so. Ekisolo kino kigenze mu katale k'Egindi. Bwe ebbaluwa ebeera addressed ku musawo, omusawo oyo bw'atuukayo nga tonnasala kisolo gumukinjaaji asooka n'agifuna n'agisoma. Bw'amala okutegeera ebbaluwa eyo n'alyoka akuba ekifaananyi omuntu aleese ekisolo ekyo n'ekisolo, kubanga mu bbaluwa muli mubeeramu amanyi g'ekisolo. Ekisolo kino embizzi nzirugavu, ente ebadde ya kyozi oba bihogo, n'akwata ekifaananyi nakyo ne balyoka basala ekisolo ekyo. In case nannyini kisolo azze ng'akirondoola nga kibbiddwa. Era okuvanga tutandika process eyo tuwabeerangawo kisolo kibbibwa kati tuli mu mwezi mulamba. Controlling obubbi bw'ebisolo abantu bategeere ensonga lwaki abatalina bisolo bye basinga okuwoggana. Mwe abatalina bisolo ab'amawulire mwe muwoggana, ffe abalina ebisolo temwagala twogere, mulekerawo okutumanyiira. Chairman, kakati wadde wegamba nti bano abeekubye ebifaananyi kino kiri ku nte oba n'ebisolo ng'embizzi oba ekisolo kyonna kisalibwa mu lufula kuva ku mbizzi, ku mbuzi, ku ndiga, ku nte. Oba toyagala tosala, bw'onoosala nga tokubiddwa nja kikwata. Chairman, kakati kino waliwo abamu abadde bagamba nti lwaki muvuddeyo mu kaseera kano ng'ate ebintu bizze bibbibwa okuteekako abantu okumalako eddembe abantu nga beekubye ebifaananyi n'embizzi. Tewali ddembe lya kubba bisolo. Nze nvuddeyo kubanga ekisooka babbe ebisolo ente zange 3. Naye nze nemusinika ebinnyo mugera mwogera mbunze banzira ente. Naye nze nyina ente nnyingi. Katatu omukyalo ow'ekyalo ali wansi gwe babbako embuzi. Nze bwe mbaayo ne njogera nze nnunda ku nziba. Nange ndi muntu, lwaki nnunda ku nziba? Ye nze ndi mukulembeze, lwaki mwagala mugenda musinika ebinnyo byammwe mugamba mbunze navuddeyo? Lwaki sivaayo? Nze ndi mukulembeze. Muntwale mu kkooti ku mannyoko pa ku simu yange embwa gwe. Chairman.